Omanyi bw'oba ova mu sitaani ng'ojja mu Katonda. Sitaani naye agamba okyamye. Kiŋambira akuliraanye. Era bwe baba tebannaba kuvumirako ku bulokole, okyalinga bo. Oteekwa okufuuka omusiru gye bali kubanga tokyakola bye bakola, bye balowooza nti by'amagezi, nenga by'obusiru eri Katonda. Nga bwe tuli nti eno ewaffe tukola ne kurusedi tuggyeyo emyoyo egyakyama. Abaakyama bakomewo. Ne Setaani mu kanisa mwali, ne mu baweereza mwali, naawe mubakkiriza mwali, nga yeetuukidde akime gw'alowooza nti yakyama. Jjukira empaka za Setaani yali ayagala naye abeere mu Katonda. Malayika eyagwa gwe bayita Lucifer yali ayagala naye afuuke Katonda ku luuyi olulala. Actually yali ayagala Katonda aveeko ku ntebe aleme kubanga yafuga olutata. Then Lucifer naye atuuleko, eyatondebwa obutondebwa, mbu naye atuule mu ntebe ya Katonda, mbu naye asiizibweko. Katonda abeere wali naye abeere ng'ekitonde. Ekyo bwe kyagaana, kubanga era tekisoboka, Setaani bwe yakasukibwa n'agwa kuno ku nsi, n'asalawo akole obwakabaka obubwe obwa Setaani obwolekanye n'obwakabaka bwa Katonda. Bw'oba tomuweereza akulaba ng'eyakyama. So ng'ate okukyama okutuufu kwe kuva ku Yomeeka, okuva ku mubumbi, okuva ku yakutonda, okuva ku oyo eyakulaba nga tonnabaawo, eyakumanya nga tonnatondebwa mu lubuto. Okwo kwe kukyama.